Yes mukasya kano kakwanjire Malaika Beauty Parlor abasinkanibwa ekyanja era nga bano be bakafulumu kusiba ngo gasseko n'okusala enviiri eza buli kika bakola manicure ngo gasseko ne pedicure batunda wigs makeup ngo gasseko ne jewels ate nga tebakuma ku ebyo bakola ne ku bagole oyina birthday oyina kwanjula ohingira oba mbaga wekwata ba Malaika Beauty Parlor tojja kwejjusa balina customer care kimu ku bibatonzo kamala ate nga balina parking ennene obulungi aba Malaika Beauty Parlor basinkanibwa ekyanja be basinga mu nsonga eyo. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Hello Shifa, oliotya mukwana? Jendi bannange mukwano badde nina okujja nkulaba olwaleero naye nfunyeemu wano program nina ebintawaanya nina wenjagala okusooka okudduka then ndooza nja kulaba olulala. Atofaayo si byamaanyi lwakuba mbadde njagala nkuwe feedback okuva eri Ssemwanga okuva eri Ssemwanga nga sinnagenda nga sinnafuna bintawaanya. Gwe Shifa, omusajja nga mukambwe bulala. Mama omusajja nga mukambwe wamukola ki? Twayogedde bulungi bambi yampadde obudde byonna ne mbimunnyonnyola nga bwe wabadde oŋŋambye biki naye bannaye mukambwe nga wookiwulira nga gy'owulira nkomezza. Mukambwe ayogera ebigambo bingi yakukooye biki takyayagala mmanya bikwatako. Osaaga n'okusaaga yaŋŋambye takyayagala mmanya kintu kyonna naŋŋamba n'okuŋŋamba yakuwadde weeks 2 ove mu nnyumba onaaba oganidde mu nnyumba ye agenda kuleeta poliisi. Okakasa lunga tewabiŋŋambye. Simanyi nange munaye bw'atyo bwaŋŋambye bannaye omusajja yakoowa. Yaŋŋambye n'okuŋŋamba in fact mbu yakukwatirako ne mu bwenzi Shifa n'otaŋŋamba. Munaye nze namugambye Shifa tasobola kukola bwenzi namugambye oli muntu mulungi tosobola kuba singa wali oli mwenzi singa nkimanyi. Ne nkuwolereza ne mugamba siina kyemmanyi biki naye nga mukambwe yakoowa. Gwe toba omanya noonya ye yamagezi ove mu nnyumba y'omusajja kuba agambye in 2 weeks wonaaba tonnavaawo agenda kugiya aleete poliisi. Tujja kulaba ekyokukola Shifa gwe muviira abasajja bwe batyo. Gwe vaayo va mu nnyumba kyemmanyi era ajja kunoonya. Gwe vaawo ojja oba obeere ewange oba ofa ogende ewaka ewa mami
obeereeyo kyemmanya ajja kudda badda ajja kunoonya naye mukambwe bannaye nange olaba natidde ne ŋŋamba kiki kino nga ngezaako okuwolereza ngezaako okwogera buli kimu naye nga mukoowu alaga yasazeewo naye gwe kyoba okola kyemmanyi busungu gwe muviire in 2 weeks yiiya omuviire tujja kulaba ekiddako kyemmanyi ajja kwezza kale mukwano kanziruke wano mangu nja kuddamu kkubire nyinza okulaba wiiki ejja tofaayo teri kitaggwa byonna bijja kuggwa tofaayo beera mugumu kasita nze ndi naawe beera mugumu byonna bijja kuggwa kale ddiya kale mukwano tujja kwogera kale mukwano kale nja kuddamu kkubireko nga nvudde eno gye ndaga kale bye mumufuna abasajja mwe mulowooza ffe tetubaagala muli basanyufu ffe tuli eno mulowooza ffe tetwetaaga bufumbo agamba atya omwami wange omulungi ndi wano bebi ogamba otya ndi bulungi wasuze bulungi tolina tabu sirina muzibu tolina wakuluma sirina wanne ng'otudde wano bajja ndaba ku mawulire wano Trump bagamba ali mu kkooti onyumirwa ebintu ebyo anti amawulire olina omanya ensi bwetambula ze ndi wa buzannyo enzo ndaba sirina buzibu bwonna kasita omuzungu abeera mu nnyumba wa ebyo atombuulira Shube wasuze otya bulungi mwami Jemba wasuze otya mwami Funa ntyo nasuze bulungi okusinga ku luli aha mbadde nsaba abalina ku buyinza bwa wano banzikirize ngende nfumbe breakfast kubanga nze njala ennuma bino sigenda kubisobola nze ngamba era wandiyimuse n'ogenda ne weekolera breakfast nze nakozeeko yange naye mwami wange ekyo newootandikitaddeko nti mwami wange kuba nange sisobola kulya mmereyo sirina gafa n'engo eringa emmese shube leka ate naawe nze okutaggwe at least nzitamu ebiyenje by'omutooyi ey'ebweru kuba kati nga gwe sirina ladde n'ekyenkutyamu kitegeera naye mukama mbadde naludde olaba omuntu omweru alina omutima omuddugavu wangi maama neweeneyogeza kati olwo singa gwe wamusookako omusajja tewandibadde bulala buli muntu alina ekiseera kye nange kati kyekino ekiseera kyange okitegeera gwe omukazi obeera otya mu maka g'omusajja n'otazaalamu wadde omwana tugende empola madamu gwe ababo baliwa singa kati olina abalongo ababo baliwa singa bali wano baasa bintu nga mwami Jemba agula birala ate tewandiyogedde nakwogera mukwano kubanze gwoliko nze naakajja kitegeera mba gwalina okweyogerako gwe ng'omuntu okitegeera toyinaamu mwana ku myaka gy'omaze naye wabula ndeka mukwano ndi lubuto zijja zindye kibe waabwe wangi maama ndi lubuto tondeekaanya nnyo nga lwayiseewo ate ziyitawa ziyita mukamwa ndeka kale katulinde tulabe tekimbuuziza nakumbuza mukisaba breakfast nga nkubuuzaako kyolabye mwami wange simubuuziza gwe tolinamu okubuuza kiyana ayiwe gwe kankwesonyiwa kubangira woba obuuziza Jemba oba obuuziza nze abula bannange kyoba omanya nze naye tuli muntu omu wangi maama
tebindya oba ombuuza oba tombuuzizza. Sooka ombuulire Madda. Okubuuza kuliko okusooka. Gwe wombuuza ovaako ki? Okubuuza kuliko okusooka. Sinze gw'osanze wano. Nekitegeeza ki? Ekirala olina okumbuuza nga buli lunaku buli kumakya kuba nze mukyala wa wano. Kale katulinde tulabe gye binakkira. Nze ndeka ndina lubuto saagala kwereka naawe. Owaayo olina lubuto nga lwayiseewa. Si kubanga lwayiseewa. Luyita mukamu. Kale katulabe oba onaaluzaala. Oli mulogo. Kyonna kye kiri. Naye nga sikiwa nti oli lubuto gwe. Gwe. Tonkwatako ojja kumbutula. N'okatunuulira meme n'ekusinga. Ate nze nsobola okunonako gwe n'ekukubira wano. Ogeza jangu nnoneko jangu bakutenda. Oleekaanira na bwereere. Nze sobola okukuba n'enkuyisaayisaamu nze. Odduse ate weepanka. Ndi mukazi mufumbo. Ndeke saagala kunyiiza bba wange. Semwanga ky'ekyamazima simanyi ki ky'ogenda kunkolera. I really don't know how you're going to help me. Kubuulire ekindeese wano nasuze bubi nasuze nkulowoozaako ekiro kyonna nenfuna ekirooto. Ng'ekirooto kigamba kitya? Kizibu kino simanyi nawe nyinza kikunnyonnyola. Naloose nga nina wendi eyo wansi mu kibira, simanyi oba yabadde which forest oba forest ki, nga nina wendi nadde nkyatambula ebintu ne bijja ne bitandika okungoba oba babadde basezi oba byabadde biki simanyi nakumanya. Nebingoba nga nziruka kati mba ndi awo mba naatera okutuuka wabaddewo akambuka n'akakkirira mu kirooto. Mba nzikirira bwenti ngenda okulaba sayidi z'eri ewalala nga waliyo omulangira avaayo ng'ajja ng'ayambadde bulungi ng'alinga prince. Najja nanyamba n'antaasa ng'akutte sword n'akuba bali abantu bonna ababadde bangoba n'abakuba n'abatta, kwe kujja n'ankwata n'ambaka batange. Ngenda okwetegereza nga nvuddemu okutya kwonna ne neetegereza. Guess what? Omulangira nga yeggwe. Melanie. Nga yeggwe. Olina bye wanyweddeko ng'ogenda okwebaka? Ate Raj. Just mbuuziza bubuuzi. Sirina kye nanywedde. Ekintu kyokka kye nzijjukira nasuze gwandi ku mutwe. Nga nkulowoozaako. Anyway, ebyokutaasa mbikola nnyo era ntaasa abantu bangi. Era kyemmanyi ne mu kirooto bwe namaze okukutaasa ne ŋŋenda. Si bwe kyabadde. Sijjukira bulungi naye nawawa muso nkutte bw'oti just ng'onkutte kati nga nkwetegereza nga nkirabye nti yewe. Kisoboka kuba we tuba tulina kye twakoze then yabadde nze. Tomanya singa saazuukise walibaddewo ekyatuuseeyo. Melanie, ebintu bino, do you think we are doing the right thing right now? What do you mean? I mean, mukyala wange yakunyanjuliranga na sister we, in fact, not a friend. Kati just abeera ati awo n'awulira nti. But I told you, we talked about this. Nenkugamba bino, I know what I'm doing. Nenkugamba bindekere. Kyenkola nkimanyi. Ate gwe kati kino ekirooto mubiraba ng'ebyokubalaata olowooza nsaaga, you're taking it lightly. Naye kirina kye kitegeeza. Because kati right now gwali mu buzibu, ekirooto kiyinza okuba kyazze nga I'm the one nze ali mu buzibu n'onnyamba, naye ate in reality gwali mu buzibu nze nina okuvaayo nkole ki nkuyambe because there is a problem. Naawe okimanyi. Buzibu ki? Obumanyi. Melanie, bino ebintu njagala obyogere ng'olowooza ne ku outcomes ezigenda okuvaayo singa Shifa aba abiwulidde. Sina Shifa yekka n'abantu bange, abantu ababamanyi gwe ne Shifa
byonna njagala oyogere byeyogera nga obirowoozaako kitegeera. Come on, twabyogerako ebyo. Nakugamba kyenkola nkimanyi, and there is nothing wrong with what we are doing. Ndabira ddala nga buvuyo bugenda kujja ate siri nnyo muntu wakwagala buvuyo ge mazima. So anyway, mbadde nsaba tukitwale kale oba tosobola kivaako, mbadde nsaba tukitwale mpola mpola, si kye kintu kyosobola omala gasalawo just out of the blue nosalawo nti kati njagala pa nekiba. Ngana kusaba tubitwale mpola mpola, sagala turashinga ennyo kuba tusobola otutomera. We don't need that much time. Tetwetaaga budde bungi. Olabika naawe tondaba, olabika tonneetegereza bulungi oba ntunuulira ontya. Sikutya kuba nkulabidde. Tokyalina n'akulabirira wonootambula. Oh God, you really need me. Tolaba. Melanie. Shube, kyenjagala osooka omanya olwaleero okuva n'olwaleero ndi Jemba gwe wali omanyi yakyuka mukko. Ekisinze Jemba oli gwe wali omanyi, kubanga neewuunya ekintu kimu kinkonfuse nze. Ku nnaku omusanvu ze nnakuwadde okubudamako wano, olunaku olusookedde ddala okubeerawo okedde kuyomba. Okedde kuyomba oyagala na kulwana kyokka nga weerabidde nti omukazi bambi mukazi watu namukase na bukasi gwokukola ki okubeera wano nga sina wakusuga bwe ngenda kusuula. Okitegeera? Naye Jemba, tugende mpola mpola. Ekirungi naawe obaddewo ng'otudde wali. Nze n'oyo muzunguza naleero ani asookereza munne? Okusookereza ati? Nzize bulungi nzize kubuuza kibuuzo. Nengamba bannange. Era kuba we nandigenza mu kiyungu okufumba yandinyize nga simusabye. Kati nkoze nsobye omusaba ogenda okufumbako mu kiyungu kyammwe. Naye ate n'otandika okumuvuma. Muvumya ki bannaye yansookereza? Otandika okumuvuma omusimana otajja kumukuzaala gwogaba akazaala. Gwogaba n'abaana wekobolooza. Eyo yonna nga tetunatuukayo si yansookereza nga nvuma. Mbunga nze we sirina mugaso. Shube, akajja obunaku keemanya gana amaka gaali gago. Amaka n'ogazannyirako n'ogagalabanja ne gakuva mu ngalo ne gakwatibwa omuntu omulala. Kanjagala omanye ennaku yo. Oba okitegeera, njagala omanye ennaku yo. In fact, simanyi na lwaki bwebase ekiro wayambadde maroon. Olwokuba kale ogimanyi gye nsinga okwagala. Ne mukazi wange gye namugulira naye nayita oyambadde ya maroon empale empanvu. Jemba si gwe wajingulira eno. Anti kati lwaki gy'oyambadde? Kubanga gwe wajingulira ate nga ndi maka gange. Oba toyinza kwambala ebintu birala. Kozi naye gy'abadde ayambadde. Kati munnange nkugambye manya ennaku yo, omanye lwaki oli wano, omanye lwaki nnaku mukazi obuzaayo. Beera nga ennaku zo zibayira ku ngalo kubanga nze sigenda kubeera awo nga ntawuluza ntalo bano beetemye wano bano bali bwe bati. Oba tosobola kufuga mu mwagwo mbuulira nsala amagezi amalala. Weebale nnyo. Wemba saafuga mu mwagwo wange soko bulirire mukazi wo naye afuga omumwa gwe. Nze we nagambye nti ngenda kujja mbere wano ne mujja wange saagambye nti ngenda kukkiriza akamanyiro. Bulirira mukazi wo naye afuga omumwa gwe oba si kyekyo atambula nviiri n'amaka gali gange. Mujja we yaaliwa wano olinawo mujja we olinawo omusajja. Jemba oli musajja wange si gwe wanzije paida si gwe wanzije wa mama Nachi wali eri afumba emmere restaurant. Jemba oli musajja wange okujjako nga tufudde. Musajja watya? Nakulese nga sakulese kuyamba nga mukazi wange. Nakulese wano kuyamba ng'omuntu gwe nnyamba gwe mmanyi sibya mukazi wange gwe njagala nkubulira Shube.
Jemba nze kimanyi nti onjagala ntunuula amaaso ngambe nti nno Chubet sikwagala. Maada olutambi lwakyuka dda bwe gabanga nali musajjawo kati ndi musajja wa mulala. Oli mukazi mulungi, oli mukazi mukulu, funa omusajja omulala. Nze ngamba osaaga. Lwaki bwesiba ku nze Jemba waabwe munnamasaka? Nze ngamba osaaga. Lwaki bwesiba ku nze? Nze ngamba nze mukyalawo. Kale. Lwaki mwesiba ku bantu okutuuka awo? Tujja kulaba. Ate bwogenda mu kisenge njagala ojjemu Kamaruuni ago. Nze Kamaruuni kankyankalanya. Mwana gayambala ono nsikiriza eby'ekidongo.